Yes. Alright. Yes, okay. Natero kuva mu King Visual Production. Ono bamuliddewo. Gabagamba aba 12 Stars Universal Pictures bakuletedde kana ak'omulembe. Bamuliddewo omwana ow'obuwala ne bamukaliga ku byayi azidi emiguwa. Kali best on true events bakayita batya? Bakayita silent mission. Kagenda kuba kakutuusibwako mu bwangu ddala omwaka guno gwennyini. Omwana ow'obuwala nga tayogera ng'alina ekizibu ky'okubeera nga tawulira nga banne bamugamba oli kikolimo gye tuli. Agamba lwaki abaganda bange sibanjagala maama. Amugaa kimutofaayo kimu kigenda kubeera fine. Omuwala nga tayogera nga n'okuwulira tawulira. Ye muwala gwe twolekedde mu kasinema kano bagenda kuba bakayita silent mission era nga kagenda kuba kakutuusibwako mu bwangu ddala kugambye omwaka guno gwennyini. Kati omulundi guno kyenjagala okusaba kiri ekintu kimu. Genda bugenzi ku YouTube channel ku Facebook osachinge Facebook page gye bayita silent mission the movie obeere nga ogifollowinga ogilaikinge obeere nga ate osobola okubeera nga firimu etugituusa ku ntikko. Abazanyi baaba omulembe Faizo Mbirago Muga ya Faizo Mpata Kafero Jude Ntongo Fulo bonna mu Kano onagamba mpulira batugoberera netimanyani onagamba omwala atayogera nga n'okuwulira atawulira ayinza atya okubanga yabalinnya akagere you know atsensingo kamala nkukima oba mugezi vwayo Geoffrey King ye muwalisa ate director waako. Ku mulundi guno njagala okwate bukwase ekintu kimu. Genda ku Facebook searchinga page bagita silent mission gwe jangu bamutadde mu gaali bamuliddewo ulira ebyuma bwe babikuba silent mission the movie. Genda ku Facebook searchinga page bagita silent mission the movie gilaikinge like commenting ku Facebook posts eziriko nebisigadde ate obeere ng'osharinga like posts eziri mikwano gyo. Kali ku coming soon kekamu ku businema obulongosemu bw'ogenda okufuna omwaka guno. Silent mission all the way from producer Mugaya. Yes sir. Writer. Yes okay. Natera nkwaniza gwe munango mulabi wa sinema au 12 Stars Universal Pictures bakuletedde ekitandika ate nga sebaze boka begasowamu ne banaffe aba JR Film Studios Outer King VJ's Productions the voice of the people. Mwe bali kulaba mwe bali kwekanya nagamba YouTube nadala channel eno eyaffe nganzi emanyikiddwanga Fezo Promotions kwe tusinzira okwekanya ebisinga mu bisinga baleese kino bw'oba tomanyi kuseka tolaba bw'oba tomanyi kunyumirwa kuganga kwe tutandikidde walogo batola yimirira nkulage Muga ya Faizo yataddemu ensimbi okubanga kakolebwa yimirira nkulage bambi yimirirawo embeera akero ya tutandika nayo Fezo Promotions bakatuusa ate bebakuletera ebisinga mu bisinga beera ngo subscribinga gundi gwe olyoke weyongereyo ne sinema subscribing nano dala jangu bambi yimirira mpe ntumbwe yokka kale Joseph Bera editor waako yakade saa namba n'ekitundu era nga mugamba muna atate nga mugamba muna ate ki Geoffrey King ye director waako w'okuntiko Muga Faizo Mpata yakulembedde abazanyi tuze tumulaba mu bungi ne lwaliro tugenda mu otabuliro Waswa Muhammad Kabona naye mwali kakati sibe bokka Kibule Kasimu Sikoti Kalefu naye mwakali Joseph Bera netagenda kubula ku bazanyi era bwe tutandikire nga Joseph Bera yomu kuba kulembedde olukwe lugenda mu nnimiro mujje akulembedde baganda be tugenda kubibba batulaga embeera etera okubaawo mu bitundu byaffe ebyekyalo bagiyita batya akwanye mukakitaawe ani era lwaki tula butuuzi wekanye kakati nga bajja bayitewo mu nnimiro ono akulembedde alina nnyo olusiddiiku obuzibu buva ebyokulya ebiri mu nnimiro muno akulembedde batoobe sawa yagenda kusika yinni Kabona naye kwali emabega kati nga tukaali olubimbi walimako olima waliko ne baganda bo waliko ne mukakitaawo tula butuuzi wekanye King Vijja akutte awuluba lugenda kukoya kakati owa isagala mutandikirewo kungira nga temunatandika na lubimbi gwedda wali
kabona gwe bateeke wali olumbugu Mirira nno totumalako mirembe otumalireko ddala emirembe wano emmere tekyatumala nfo kyogenda n'ofumbira olwawo weesibye ku lujja bakyogerera bakugambeko gundi gwe emmere tu temunvuma bannange nti olaba kaboona yakera ku mata n'asika akatumbwe sawa yayini omwana ye munenge atandika nga bw'omanyi byabanga byakkaayana bw'oba akulako ne baganda bw'oba bannyoko embeera ogimanyi naye nga weebalekekkaanya okekkaanyizaawa wonna w'osinziira Oman, Dubai, Qatar, Uganda, Kenya, ate ab'Kenya boyi muli bangi mwansukako South Africa mugamba mutya mwena Amis Daya ogamba oteside yawe Denmark webale nnyo boyi byonna byokola byakabi kakati nga yini etandika waberanga wabayina emize gisiba akakubo k'emmese ofuna kalayini kakatiddi n'oswama olaba akabona gyali kati era bwe basanga ano nga balima osooka n'otyamu okugamba ani akulembedde kuba bonna buli omu atunudde wawe obuzibu obuliwo kaboona buli kimu kimunyiiza wano walinga oleseewo omuntu gwe mabega togira ndaaya tosika ndaaya guno si muddo guno gwe kino jangu kumbe jangu olime ku maaniina kumbe waliwo atuuka kabuno naye kiki okutukulira waza yakukuba yeefula nnyo wano akulembera ensonga zino olwokuba alabye muzeeyi taata bwe yatuuka olaba ndowooza abaana mbaliko taata mbaliko mbasagala bagire yeefudde Jowaji olwokwalengedde muzeeyi balooze mpo kali kazeeyi ng'atuuka iko gyampaata anoonya watandikira okuyomba tanalabawo ayagala okuyomba kyemulabe olubuto olwo olubuto lujudde lugezigezi tandikire kwani olusinsi okulima tandikire kwani wano vuma ayagala nakkuba naye okuva emwazze kati muli myeki owedda mulimawa nina oddamu bubi taata nedda ate ye taata lindako muli wano oli wano olekana tugambe nga bw'okulira bano bakutegere nti nazaala abaana ne bansala era buli omu ategere nga byenakola loosi ye muzeeyi ate toyogeddemu bulungi balimi batunudde ku kkubo kyokka akakubo kali kumpi tonziramu gwe kano maaniina taata nja bivaamu ebyokulima ekyana ekikulu akitya kikuze nnyo abaana bwe bakula ennyo nga bali ku lujja oba otyo banenya bayinza otandika okubanja ebibanja wansi naye lwaki ebibanja babiyita bibanja abaana abalenzi babibanjanga nnyo myaka 18 taata njagala kyange olaba ekiwala kirime kitunudde kukuba katonezooza kyatuuse kumbe wekitandikidde kati oluyombo lutunudde nnyo wali kaboona muli wano muli mukuzanya mbalese munimiro kuzanya oba kazeeyi tali munimiro mu ngoye zirima kale tubulire ensonga nina ensonga wendaga I have a journey ulide naye njagala mulime bambi mubeere abaana abawulize taata alina waabalaga aliko kino ekiwala tulekewo olwani awo taata olulwoba mubeere saagala obeere nga kino kugamba basama bataata bawe babalayisa mukamwa aba ategeeza ono ali wano naye ate omugamba kaati waliwo ekintu ekinene eki kugamba najja abagamba ensonga gyalaga waliwo ekintu ekinene nti kyakukulya waliwo ekijja abaana bagamba muno ffene nene ogula gwe njagala mbatikkule nga nange buli lwentuuka taata aleeta kati ono ali wano yali nadde olunaku lwabanja ekibanja kye taata ate naye kati lwaki totugamba lumu kyogendako ne tukimanya aziseeje gunyagala okunkolera kyagaba owulira okyegedde abaana alina bakulu kumpi bamwenkana kati wulira taata byagamba wulira wama kakati muwala bwe muva wano ng'ovudde ku ggwe siinaawo muntu mulala infact naye mwenyini era ndaba era kale loosi naye kati gwe si nnyo mbadde siinaawo muntu akola ki kati mu bulamu bwange nga nange ndaba nina kyensubwa alina ensonga gy'abagamba gyatanatuusa gwe owulidde obutampulira tebugenda mwagala kunzita toyomba tuukira ku bale otugamba kikyo ye ngenda kunoonya nnyammwe mulala mama mwe yafa mukimanyi wangi kabona mukayisi taata agenda kuwasa jangu gwe gira tosoka kuseka nga wali ndeka gwe nacha ng'owulira taata wammwe mwagenda kuwasa kale laba oba nnyonodera ekyobudde bwange taata yagala agenda kuleeta mugole mama bano yafa dda kati waliwo we musookera lindako taata lindako kantoketerezere kasooli gwe mbadde ninye ogambye ogenda kuki lindako nsooka ensembere
tugende mpola tusooke tugire sagala mwabu talindako ninga tawuliddewo bulungi awo. What did you just say mulindeko okufuuka bwe kiki bwe kizungoloza kisiba we waka kisiba swi oliba mulopa tannabiwulira nyakumanya ensonga gye baddeko tata saa mumbuzeebuze ogambye ki lindako tata agambye kati kino nkikolere ki taata kati era bw'otunulira abaana ne taata waabwe enjawulo ziro bwongo ziro kakati baana bange wamma muve kwena embaata ensonga gye njogedde mukitegedde mumanye obulungi obukirimu advantages tayogera nnyo ku disadvantages. Mama wamwe omupya ngenda leeta mama wamwe omupya the new mother taata lindako ogenze kuleeta mugole ne banna taata kino awulya kyamutama naye kyandagwa bannange oba ayagala nakkaaba nja kwattira nja kutema gwe kino nja kwattira oda jangu taata sonyiwa taata naye adaalinda bamukwate kuba oyo omwana w'omugobera n'omutuusa mu kisenya akukubireyo ebingumbi taata adaalinda ano bamukwate taata tukkute bambi togenda kumbe bayamba ye leeta ne jambiya omusaayiza njamutema taata genda omusajja muleke nayo taata genda bano bagala muga taata genda twagala kuzaayo ng'oli gundi taata genda ozaala omwana n'akula era naye kibi nnyo ozaala ng'oli muto otuuka emyaka nga oli mwa jijo kati tuddako esite I mean in the capital city eyaffe tuli Uganda nsaasira abatali mu Uganda view ngeyo mugisobwa naye musubscribinge bambi ebirungi nga bino mujja kubyotabuliro kugambye olina King VJ eddoboozi ery'abapiipo mwe bali kwekanya mwe bali kulaba so nga ate nyongera bagamba nti bw'olayikinga firimu eno oba okoze kyamaanyi nnyo bw'osubscribinga ku channel yaffe eno Fezo Promotions ate obeera gwalidde n'empanga bw'otuwa komenti kiyamba ggwe bw'osheyalinga kiri gy'oli bw'obeera wa mutima mubi nyumirwa wekka bw'obeera w'omutima taata aleese yatugende chekana tugende kulembera tasato n'obule nagenda nga kuluzinga ate okwata eri kulembera taata aleese nasokadde emabega alabe omanyi waliwo ekintu kyo tugende waliwo ekintu kyo kyokera ku bakyala oleeta nogawola naye mbasi ngenda kutemera kuno abantu amagalo mbasi kati waka we wano abaana babalese ku lubimbi yavuddeyo saa 2:00 zaade zikona 2:40 ne bavaayo baba no waka tebasobola kubirimayo nga taliyo tulongose naludde tata agamba agenze kuleeta gwana aleeta n'agamba simayi biki nga bajja bunaye bakole emirimu njagala olabe kugambye tandika butandika we bali kwekanya munnange yonna gy'osinziira tugende just go straight muzeyi ezakaboda zaweddemu oba yakijjeewa naye ekikulu kiri nti akireese naye bannange you told me it's near oba bule batuuka amagamba mu maaso awo tunaatera aleese agenda naye atunulako nagambe mukayisi tetutuuka ne batuuka wewano omugole yasooka n'ayimira nagalindako tusanyise kulaba mugira nno mufeereko bye mukola ate temutufula kya bulambuzi soke mbawo akakiika munnange nasooka abajjirayo mpozi mwangamba bakayita batyako musooke mumpe ku komenti ako kakuteke bayita batya ekiwempe ogwo si mukeeka kabona ali wano ne bw'omubuuza kyawagaze jambiya yanguwa naye tasobola kiggamba naye kikulu kinti awagala yanguwa bannange yanguwa kabona yali wali I mean kabuno gwe watukudde dde jambiya yagize dda just kubeerawo weefule bize nnyini vaawo abanga mugobawo kyengendako mundeno mukimanyi vaawo bine obanga kumuzi ayingiza omugole n'ayingiza n'engatto aba tayagala wadde okusemberera awo ng'amutuusa mugole aze kufumba all the way from .com aze ne smartphone ye atandikirawo TikTok annange obufumbo bwali bwagaana kireka kisoose na ku mmindi yange osoke ompa akagumya munange nzize ddadi nange lwakuba mu kisiibo ba nandibadde wewano kale waka nga bwomanyi kumbe kabona lindako gwe toyengira nnyo njagaku anti kakati wano ngira bulaba mbadde nakagira yamude only man hiye yakamaala ennyumba
kiraba ekyo naawe gye tuyise wonna zibadde za gundi Kanine kibirime. Tugenda kukola. Ekiwala kitiddemu waliwo ekyalo gye bakutwala nga bakuwasizza ng'oyakudduka naye nga ogambye ki kutemako amagulu gwana awulidde gundi nekyebuzabuza kikabuno kabuno kigeza yita kabuno kyemugambe tujiddwa kabuno ali wana apoeseza wamma kamalo genda oko tereza omwana soka natunulire wakana galindako kabuno kiti naawe soko je jangu obadde olota ki biveeko byolota tujiddwa ekiroto kyobaddemu ekiba si kyantiisa kyoba ogendamu ndekana okundika empala agitugga agisiba obuguwa mukaaga okakasa nti enywedde ate asiba mu ssooko kulaga ekiyungu kyekyo kati kumakya enkeera muzeeyi Kolo yabagaana okwesembereza oluggi lwe wadde awali akatuli konna akali ku nnyumba yakamagobako kumakya kabuno yawulidde jjo ntino taata agenda leeta yabadde yeebase aba afuluma muka gundi lindako mutabani omulala lindako mutabani bannange yegwe gwe bataŋŋambye lindako yenze omukulu amaaso galaba nnyo agaka yenze nange just mbadde ngendero nawe ogendayo nti ye nalimanya balungi temugendayo eyo gendayo olaba naawe ogendayo genda ankukulireyo novo muzeeyi yaleetse anoonyera kutirako babaana sikitegera na butegeezi kino kiki yatuleetedde kiki ng'otuddawo nsibangatto buguwa kunyweza genda just myam here ngende nga atolya genda oba bakazi twakimuta nnyo oyingira mu buntu obwo nga babawulira kyemuba mugenzi okukolayo tuba tukimanyi naye nze tereza sooko it has to be tight saagala evemu awo bw'aba ataddemu sooko eyo n'engatto ye alumba emiti gyaffe egy'okukyalo kuno lindako ageze maama nze ekisooka kijja ng'oyanguyeeyo kumbe tekikoze emikolo kitidde nti ateeka okuba waali lindako maama nnyabo muzeeyi adangoba ne jambi yajjo leero waakunzita maama yasooka ne yeekomberera ng'alaba omulambo gwe nga musse si mulala taata nga n'ensonga emusa agiraba mu maaso ge maama nze olwo bagenda kulwabya kuba siina mwana yereetedde kati mbuuza atukema aleetse oba aleetedde kale era kale awaka nga wonooleeta omuntu n'omuteekewo ewaka mugambe ku luno ulira mutayagala muyingirira bayinza okuba yaleetedde nze nga tayagala kuŋŋamba kaati kuba nze mwana omukulu nkitegedde maama ngenda naku kabuno waawe bajja kungwako nasoka vayo lindako jangu kabona kiki jangu nkubuulire jangu kyendaba amasoko gakiraba kyolabe waka wano kiki naawe mbuulira genda ku nsonga mukaatata gwe yaleese I mean de mugole kiki gwenno watandika no mukaatata weebereremu taata si musiru kuba nti aleeta omuntu we nga bw'atyo naawe era sayizi ogiraba gyalisi olaba kyo kamwe musina muteeke ewaka ndaba wisi olabawo okigwe kabuno mukaatata muzeeyi gwe nawe okirabule kati ayise liganda lyalisomeremu gwe emboyi za mukaatata bwe kibeera nga kiriko wano ndabawo omusaayi oguyiika naye nze sigenda kubaako ku musaayi ogwo ekyo olina okukimanya mukaatata ononkubya baba bali awo mubadde mulwogera kwani kekasisita kakawuumi nsisita kawuumi mmwe mwogamba ki mukatata atulina naawe ffe tusobola okunyumyaku ebyo ebiboozi tube tugamba ku fene wa mugundi eri tumwogereko kinga bwali awo naye oli omulabo oba yamujje nawe situmanyi badansojjerega kuba obwedda gwe baliko oyo sinze nekyekomba kikiyi mbawulidde ng'ogamba simanyi biki muveeyo kale kubanga ebijanja birina okujja ngende ty abantu naye mboza mukata ate kati kiki naawe tokisusa mwanguwe tuge tulina n'olima gwe jangu kagundi jangu soje agakulinga emiguwa egisiba embuzi ono yakera ku makya n'aluka obuviiri bumulinga taaba kalina olugezigezi kagenda kunnemesa ensonga ezo zenkuyitiddemu tulina okukakolako kakati nga tudda ku kisaawe
I mean the football pitch wali wakapika alikapika akajuza checho linda kumali okulaba 6 packs zize 6 packs ye karefu mande yakapika kudio kukono nakatanga nakazeno kaganyowera kajja kujula eninyayo yalumye kajawera kajja wera bane bali ku kisaye batandise dambu ya kyakapika abera dojinga checho wali wa chichi kwa obuka oli wano saa ya gundi ba master kuve China ne bakuba abantu ba ivo wanga bangambye okajuza berenga za botenge nino kubera nga nkapika kumacha n'olweggulo era levayo saka kunyingirira mbadde nkapika 18 sabudingi fist terera gwe nzite gwe mugezi wange kalefu ntonda saku kyalo ki katonda je yakoma okumpanvuya mwene musigala wansi webongo buyampa kubanza iniko mugezi onaberawo nga musudia era yensonga lakinzize gyoli bali bonna mbale kuliriza bye ngamba bannanga yo badde ki kinde stikitu eki agala ki otusi aze omugezi we tata ompata bamumanyi ku kyalo nakuteka ku nsi gede yankoledde ekizibu yalese ekizibu ewakatabu tambula sikyalya omusajja n'okwebaka sikyebaka omusajja wendi ninganganda kiki naawe bannange kakati nyo nsumulula otuna ndekakuli kalefu yasooka n'atya mu nsonga kyeyinza okulemesa kabu n'okwebaka naye omuwala mukozi si mukozi yalese omuwala si mukozi mukyala we naye omanyi okuleeta omuntu ng'alinga ne mu birooto lindako bintu bisatu ulira kalefu tuba bibadde bibiri mukadde mukyala muto nkanga kiki muwala zinigal atuuse ngaera bumanyi ikalaka etoketo lyengera alese etoke kulu kalefu yasooka na megerera ogambye ki yalese omuwala nga mumulinako oluganda kiki kalefu ensonga agitegedde dda just kugula budde nga bwawumulo kajjuza abadde yakoyedda yalese omuwala I mean a girl terera kasikyatambula sikyalya n'empale tekyantuuka n'essooko mpulya njagala zijjamu nze gwolaba lindako akose mukama lwaki akuba balayi bwetyo mu kisiibo kino era andibadde nfukamizibwe nti gakitange ndebaza mbakuba gwe nandyebaza tata kukono ne kuddyo nenvunama n'ekyenyi n'ekikuba wansi ne mugaa weebale nnyo weebalegge byonna by'okola tedde maali wulira kalefu deemu iti shuga byonna rongo kutegeera kye ate ntegedde kalefu mbadde manyi ogenda kumpakanya naye gwe kookonyemu kiwedde it is done kakati kyogenda okukola kiki kyogenda okukola omuwala oli boy kalefu n'omulabako oyinza n'okuzirika gwe nga bwenkumanya ozirika mangu n'omulabako bannange yakula wonna buli wamu ali equals nze singa yenze sandize na wano ku kisaawe kwe kiki nandibadde nagendeddewo ebyo byoli mukira tata walabika yayagala kulaba amagezi golina genkana wa tayagala kugamba yagala lawo obwongo bwo bukolanga obuwe wamma nyinza nti okuba omusiru wentyo kalefu nafuna gwe nemmala kokiŋŋambye weesirikire kati olwedde beeguddeko omusiru n'omusiru ennyo olitegeera ndako okutu kuno kulimu bubezi nvumbo kamale ogambye ekikalefu nzuzeko kugambye kuba alina abaana bameka si babiri babiri naye kati nkole ntya kubanga kati nekiri kito kyange nakyo kitunudde nnyo genda sembera bayire ekikugambe na bugambi mukama genda wanje ne bamusomera mu diri yonna weeno otambula omusiru n'omugwagwa n'omutumbavu begasa ate bw'omalira wesirikire kalefu wamma kyogamba kintu bano bw'obatuukako ofuna bufunyi kibooko oba kale omugwa mpola step by step I mean process by process okitegeera obuzibu bwalina bwa sister wange kawumi ajja kuleeta obuzibu anemesa yawulidde twogerako just bwogezi n'atandika okusabukana n'ebigambo agenda ku kati nkole ntya yeebuuzako yawambwa amagezi n'agaleka wansi kakati n'ekirala oba okakasanga tata teyayagadde kiŋŋamba kati naye nga yaleetedde nze then I have to do something olaba wansi tajjamu ngatto eyo ne bw'aba agenze kunaaba
zibiwedde tewebuza n'abatya obukozi agenda n'abako mu kifuba nankwawa nabyo byobala kyobososa mu byonna by'olina okukola ekirala olina okusooka okitegeere nti nno sisitawo agenda kulemesa veewo era emiziziko egikwekise mu maaso girina okukwata ekubo kisooke giveewo ati nkikole nti ekyati pange ngabaako kyopanga naye beera ng'omuntu omukulu ate nga nange nkyagalwa kuba kinyima olimu kisisita oli kyagala ogoba ewaka onaki nkiwambe buwambi kiwambe kiveewo nze nkole byenkola nga tekiriiwo tolaba oba ofunamu nga nange nfunamu ekyo sobola kikola kuba gwe mwenyini aŋŋamba ekyo gwe wagenda osooka okumpaayo seyaawe naye ng'amwekengera linga nvuma kyanyina kyona akyagala kikikawummi kati genda okole pulaani ezo naye nange saga ate obeeko kyo kakati nyambako kyo kisita kyange bwomala okunyambako ekyo kiba kiwedde ekyo ngenda kiyiiya ekyo nja kiyiiya ye mugezi tumujjukira mu kasinema akayitibwa Benna The Humble Beauty bwe kalino ku channel eno kwe twogerera beera obwezi ng'okekanya abantu beeno balunzi eggana liiryo nga yena kasongola ebyempola ebyo kale nze sibisobola naye gwe nkimanyi ojja sobola ebyo mbisobola gwe bindekere mpaso kogira obukodyo bubiri bwe buti obukodyo bubiri kakati kyogere sokokola just kwata kati olaba okugulu kuno nga bwakola kumukera kumacha n'okola entumbwe kasula busuzi no bwotyo obalooza buli mwana n'olugulu olulinga olulwe wangi bwentyo kugaye bw'obeere wala n'obalengera omenya kibooko nowetsirikira era bakulabulayo ne kibooko ne badduka kuba bakimanyi bateesaawo tebiri mu makulu kugambye okyalaba kasinema kafa k'ekina Uganda all the way from Fezo Promotions nakakutuusibwako mu King VJ's Productions mwebale kwekkaanya bannange mukikubye kubanga kyano yaffe okubanga mugituusiza wano ate muneebuli bamanyi mbadde wamma nkapika jaboteng yaŋŋambye nina okuyiga naye nini mano jangu taata jangu ulira ye mwana ne tata kikiyo kitegeza kunsikaasikana nga nina byendika eri kiki ekindeeseza nendeka eri omugole wange taata kola sagala tu yogera kinani tubireke kale no tata ninatandika okwegaira tonyiiga jangu ombuli ekyo badde ogamba jangu alowooza omwana kyamugaa kirimu amakulu kakati taata okimanyi muwalawo ekyo kiyakoze ulira Maki yakoze iki nagwe tonyiige sijja yogera yeko jampata tata mpata mukano kunyiga muzenga ogenda nyiga gwe manyi bwonyiga ogira sigenda nyiga nakuzaala gwe musika wange ekyo tokimanyi kati oba olina okumbulira ebintu ng'ebyo tata ogira mpola jawumbulire tata ndeka oneewomereza olwokuba nina kyengamba ono ye musika wange ani atakimanyi nti gwe musika wange tulaba bantu abooza bali mu kulima ono kabuno ye musika kabuno tata amusudiya ayagala soka mugambe tata gwe oli mukuneewoomekerezako enyindo watwala yange nvaako osudiya kati kumbe tata ategedde omwana alayika alina ensonga enenyindo nze nakuwaako laba enjisika bweti neegaana okudda ngimanyi nange yange manyi ogizinisa naye muwalawo yensonga enkulu okimanyi kali ulira kizuula dda nakizuula nensirika nga mpulira saga kigamba oyinza otaama naye olwaleero ndabye nga nteekeddwa kigamba naye tubireke sijja banange kabuno ate oyagala buli omu akimanye nti nno gwagenda okusikira taata yeeyimbya kikyewala ogamba ki ali lubuto full stop wangi ntunulira bubi olinga atagenda sinze nalumuwadde tata nasooka afuna omusiwa ku nnyindo ali waye ate mbayisaga akugamba gende kerere mbuuze gambo nga bw'okinkubyeko bw'otyo mu myaka gyange kiyinza okundeka olowooza kiyinza okundeka nga bwendi nga bwebadde etukula ennyindo yange bwebadde mu kusooka olaba bwekyali empata olaba ekyatemagana aliwa funa omuggo nja kukusalako ezo enviiri ngenda sookera ku ggwe lwaki bujo toŋŋamba otegera bulungi bujo olina kyokuŋŋamba banaye oyagala kunja bya mutima simanyi kati owuli akuneeyimba mweyanfe kugamba osikire ebintu bye nga sinnabikuwa ebinyonyi obwena mwana wano mbugwe musika lwaki bulijjo toŋŋamba tata ate anyize bunyiizi bamugambye muwala wo ali lubuto kituufu oba si kituufu kugambye ka bulungi ate olinga anenyanze olw'okubeera nti
Tatazi betonvuma ano munzasi ya ensasageno tena walala weva eva ku muntu tata gwe yalese waka wano leeta omuggo mungambe ne gyali kakati aha jangu obadde olaga wava mugundi eri manjo lwaki otunulanga gyova sokojje ani ava mukabuyonjo abanga akuvuma ali ludawa ngamba sister ngamba mwanyo kono kagundi ate singa kiwagambye nti naali ludawa kano ngenda kuba gwe mbuzi gwe ali ludawa olina bameka wano olina banyoko bameka wano amakuba agali mu mutwe nja yakukuba bubeere bukuba ng'obwensanafu tulina babiri ewaka tulina bagundi basista babiri baze aliwo owokubiri oya kati kwatsamira njakukuba oyiwe endusu bwagamba n'oli ali mujumbu sista ayambadde yaleka yagenze kukuba eyo main amabye byonna gwe banka mbulira ekyama kyosirikire tewali oli kabuna alabika tonyumye kiki tata kugambye abeera ayomba buli kadde bw'olaba aseka ngomanya nakyayagala kakati akulediyo ebirango njagala munoonye sisitamu mumumpe nga bwe sikugulira ngoye tata we yafa yaleka alamye nti mujja kujja obudda sina yabazaala wajano n'olugoye akamanyi obisala zisale tugenda zikozesa nga sitiruwaya zikutese piki enviiri bwavu bwajja sitiruwaya simusanga wa kugambye okyayine King VJ ku Facebook ugenda osachinge VJ Kings Pro WhatsApp ebira 0701 nera 01 09 91 tuba butoola naye nga mwebalekekkaanya bambi buli omu gy'osinzira okubeera ng'okalaba ngaawo mujja kummendegera kafirimu kano ng'okalaba nga tonnawulira nga nkutumira tositopinga mulina okutumirwa mwenna kakati tata yavaayo waka n'obusungu leka male okuva eno ngende mbatuulemu ngenda kuddayo kamendegere kali lubuto bulijjo nkuuma abaana kumbe kali lubuto ng'asooka mukama ow'ekisa nakedde Sara kyekikulu eseetaano taata saagala kumbuuza gye nvudde bambuuzizza dda njagala kumanya kati gwe wafuuse kireeresi wa kuno n'ozunga n'odda eno n'eri embwa yakuunya mu bigere bannanga titata kiki bamumanya abeera ayomba buli saawa kakati otambula bw'oti toddawa wulira tata mbadde ngenda waka nti ayitira nkugambye mbadde ngenda waka kikibuzibu kyati nkugambye bwe mba ntambula nga nve bw'otuuka bw'ogenda eyo gy'ogenda bw'oti todda waka saagala kuddamu kulaba waka omwana awuuza kiki ntunuulira ondaba mukamwa nedda munnange olubuto olwasooka wakenda ku makya n'ofuna olubuto olwasooka ne tulugumira ne luvaamu lwokka banange nze kati nazza musango ki mukama katonda lwakyankuba balayiri tata ndi lubuto ani agenda nti ndi lubuto gwe nze siri lubuto munaye taata ate kiki yagala kunkaka kati akwegaana ngende male kukeberayi era male kaleta akadda munna kali njagala kumanya kuyingizaayo muyingiza mukasi ka mukebere nja kukebera nze nkukebere kati wano we tuli gwe nja kukuba amatama ago bw'ogenda bwototo saagala kuddamu kulaba waka saagala kulaba waka taata okuva yakera ku makya n'asa omukazi yafuukira ddala bwa tabbu abaana takyabafaako takyabawa budde kati bagenda oluusi ne beeyiya ne bakolaakolako bye bakozeekoze ebirimu by'okukyalo nga bw'omanyi kati bambi kadde kagenze kweyiya kamusanze mukubo nga miwunyo onswaza ku lubuto olwasooka tewabonerera singa terwavaamu lwoka singa kati oli mukunundisa ano bwana bwesimanyiko mayitire beera n'amatu owulire bye ŋŋamba okitegeera ni muneesiri lubuto taata tesimanyi kikyongira omwana atali lubuto kabuno yatonzewo ekisongasonga ayagala kugobya mwana waka asigale nga yeetayako muka taata mberera kunkwasa buko kati tonsemberera simanyi lwaki oyo yavulo gyeno njogera luganda luli omu lwawulira va wano genda misinde genda bwototoda kata munenze siri lubuto ndi mukungire nja kukuba bukubi kati ye bannange yaki bannange taata I'm not pregnant yo ngeza nenkusanga yewaka ojja kumendegera bannange emiwunyo gyazedda minisita Kadama webale kwekaanya kakati ng'asooka aleeta ensuusuuti ekibuubu kye neno wano wonna wange amulaga ne waba neiba ate wano endi yonna wali wajjajja wange just lwakuba nti nasalamu eyo sikolerayo nkolera eno kumbe si wawe olaba ewatsibye empale ku mwoyo
Katsoko jenkulagiye walala. Sagala wera. Omanyi mulembe gulyo gwa bajjajjaffe. Omusaala kera akumacha n'awasa abakazi be mu Diddi. Buli omu n'amulaga ekibanja waayita. Kanono aleese. Sagala otuuke kwagala kutema tooke atugiringa tokotema abaniba yankulagiye eno. Wono gambe waffe. Awaffe neto tunulayo nnyo kuba sikyalimirawo ettaka nalireka ligimuke. Kumbe si wuwe. Munasimba bitooke kibe batakoolera. Nabisimba munja wajimuke. Yakade kumacha n'akola ekitumbwe. Yayambadde ma weekend. So ete enkumbi nkulage. Enkumbi baze neemu. Mulamu bulungi. Mwebale limma. Abaana obudda gye bali. Obuwala bamugobye taliiwo. Kale mama. Munaye kale mama gye tuli. Balwawo n'okukyogerako ekya mama. Baagala kale kibubu. Annange. Tulima. Fe tulimira ekyalo. Kabuna ayogera akolima. Fe tulima munnange. Alabo nga bagejja embuto. Balaba oyo kyekikulu. Ondaba bulungi am the oldest son. The prodigal son. Kakati sagala obeere nga buli mbwe kusinikira ogiwa face. Bano baana bange n'ekyensoose ky'oba otwalanga ekikulu. Abanga gazi n'ombwa. Ye taata. Olaba kabuno. Ediso lyalookinze. Bajja mukuba akafuuni ku mutwe. Yango olime wano munnange owange ngole. Oli gwagamba okulima te agamba taata wajja eri wakati alime. Yasigale no kukubo alira n'ekibubu. Njanjo nompa akagumya nengenda kulubimbi ng'amaanyi mwegali okitegeera. Asibye empale alina bina misira bye by'okusomera bakkalakata embooko awo. Leka kwogera akagumya. Yonnange. Nze mwana omukulu. Taata ali mu kusitula. Kasoke malo kajjuza. Limaawo. Lima. Sagala ozungire eno side eno. Limeri. Okyatega mmanyi olimawa? Olimawa? Side eyo. Naye omwana tombune. Abo boyita abaana. Kono malawo wiki. Ojakitegeera nti okoze ensobi. Anime wano. Ye taata alima kakubo kamese muyaye. Kakubo kamese. Abaana be bali eri ku gundi omulaba kulembera. Waliwo asolo obuyinja. Ate what are you doing? Badenga bufudde taata. Kiki taata kasole. Why? Tujja fuuyira temufaayo. Tujja fuuyira. Kumbe taata akulembedde. Ye una kututuusayo kalaini kamu maasa abatabukire. Kumbe mabega jalese miwunyo leka. Ndeme taata talongoseza bulungi. Taata kwewayo. Bannange kabuno atandise bwe babeere wakati atatamuwa gaapu asiba n'omugole we mu nju kati ate omugole alwawo fuluma okgendako eweeroku neyebuzabuza badde bamukabbye bwenga otandise okwepa kiki ng'otandise okutunula nga kapa nima olumbuga olumanyisa yakuleka nga ate ndaaya sagala ndaaya mama kumbe sagala nda gwe kichinga tata tampulide bana abana botabatambu ado ina nofuna kiboko sule naye mitwetwe bana ana bambwa bakwaso manyite twa oyina bakwaso omukono gw'ekyuma gwe nga boli mukazi simanyi obono bakwasa gwaki ojja kufunira olugga tofaayo olugga lwakubanga baddu biseera biri tegwe okulima tabaku ebeera nga silver whip ya mecha ofenge bana yokuva eri abana balimye ddala lwaki tobanyusa ekibubu tebakireetedde enkumbi onasoka kiki nakyo bannange yinitawo eri manino olima mukubo yitawo eri njaku bannange sagala nakyogerako njakwettira baby darling sugar daddy nedda namba 2 omulabye olabye gwenzizaako goba mwanyina bwe yasoso gobwa oyazzaako namba 2 omanya adda ku muwala ku muganda wa muwala wuno wategendereza ebigambo byo batabite kugambye okyalaba eno akwanye mukakitaawe mukwano kine kati omanyi nti abadde akweku nalule alenita we bali kwekanya agamba atya okufano Sara kirabo we bali kulaba oli jama naye nga ate oliddemu at the same time mwe bali kwekanya tata n'afukamira abaana nedda nze ogenda kunyiiza abaana obabugukolera ate nze saagala muntu akambwalira abaana ate datufaayo yimuka twazana owaayi wulira
Kabuna yagala isaawo nsonga linda konsoke ennime naye bannange tomukambwalira wafuuse embega mbale manyi oyagala abantu abakuuma ebibasa ebyokwerinda nga biri talatibu wano tata kiki tunyiiga ono yategedde dda ddiiru kikulu kye kiriko naye otandikirawo gamba taata enkoko z'abantu najja mala okulima mujja kumpulira taata alina waabalindire naye gwe wetalatala maaso g'enkumbi kenkutema toyasama okitegeera kabuna buliddwako emirembe takyasobola kwekweka eri mabega wa kibuubu kubanga bamazeyo limayo amadde siyomba justimba awo oyimba olutiyombesa abaana oba obalemesa munange obulamu dabaka buno awo okulima watufu takyamanyiwo owaye I will tell him gweddawo kumbe kimutemyako kika buno njagala nti antamyeko kintu mudde omukaso olima kumbe tata akisanze leka gireri deri maso yera wacho olima mabega anti nina okubeera ne mabega nga netegereza ne tata obwedde era kyekimu kumbe tayagala va mabega niye omwana we wotamwegendeze oba nguleyo omuguwa gubeere mu nju simanyi era bwe situga ye ndyetuga okubeera n'omwana losi laba empale ya tata omutuga yalimye ku weekend muddo guno oba olina akutereeza kasooli manyi tuli mu season ya kusimba ekibubu kiri wano kyategedde olukwa olubalirwa omanyi osooka n'obeerawo n'olunyumirwa sigamba nti mukole bwe muti abakazi ululu webale kulaba bannange kafirimu kano ate kagenda kumala kakutuusibweko ku kyano yaffe eno yennyini nga sikoogerere gwe munange omulabi waffe omwagalwa osobola okuddamu n'okalaba bw'oba oyagala okalaba nga sikoogerere Ramula Baraka ogamba otya Maria Shifty Minisita Kadamu wa Amina Kasimu gwate oli wa Gundi Hashiguridi Tinka Morini agamba tana matovu Silvia oba nana Silvia we bali kwekanya Brani Hani ne Jenna Wulia oba Pretty naye we bali kulaba namu Prosi ataho Matthew ne Aneti bannange mwenna sobola batumira bamalayo naye nga nkyabatumira mubato newulira tovaawo waliwo akyalima alima bega w'omuwogo kumba alina ddiirwa ebalwa yeefula atereza gye bava nina otereza saagala ate tutuuke nga ate gye tuva waluka muddo kumba asembera ewali ekibubu owaye gwe kiki naawe owaye lwaki tokkiriza wakirine ekibubu kyemoola kyategedde olukwe owaye nambadde ngamba enkyawo lukalisaamusaamu nga museeyi agenze eri jago nga nkola okitegedde ate kati sisobola ekyo naawe tajja baawo jastikizo je nkulage kye bayita esampino ntegedde nno genda ajaku togiraawo atansobola ajasula kuba nze ndigira nno gwe nondeetera bizibu gwe bebi lwaki kata ready handed owulira ono emwana gwe ninawo ne tata lwakito agala mugamba lwaki tolima ne tugenda segedde mama kyokaba neekaawo tokisusa mireno sigino mba mazosula mama olira maddu ulira mwana wakinipiseko manange kiki just kasimu kate kavuga kankanze nga kavibrating kankanze just kasimu loza tetunyuke muzeeyi atandise okwekengera kumba omuyaye sigino yagisizaawo dda wayi namba gwe kibubu gwe ensonga gitegedde giŋŋambe ntuukeyo nkulinde nga tolabikako ekyagenda mu maaso twagala tumanye waje bigenda okwata ekkuba okugwira naye ng'okyalina king vije mwebale mwenna abasiibi oli mukristaayo toli oli musiraamu toli wabula ng'okwata ekkuba n'osiiba munaye nkola kyamaanyi mwebali kubeera nga mwenywereza mu kisiibo kubanga ekyamazima oba oli awo yemu ku ngeri gyesobola okweddaabulula n'okwesembeza okumpi n'omutonzi yokoma okusiiba ng'ogaseeko n'okusaala oba okusaba buli omu mu lulimi lw'otegeera osobola okubeera ng'owona ebimu ku bizibu ebitusumbuwa omukulu agira mu kasugundike ebyokusoma ebyagaana sooko n'engatto tebimuva ku kido gwe jangu obadde olese engatto zekedani kwata olwa bwayise
Tata yafunye ekibubu baba height yeyo mirimu abaana balaba onokusiba ne kibooko ne bwoba ofumba bera n'embooko ne bwoba jula ne bwoba jula mmere ebitata byabaddayo kaakati bwe bamala otuuka ewaka omukulu ng'ajjayo kintu ky'abandi ng'asooka akireeta eno njakuntemera ndagala munaye esookera ku luli ndagala anti dda wali sagala tamasanda gagiri abalungi nga mmwe temusanidde kubeera nga mu olulagala luno olulagala asala mpola asobole okubayinga ku tayimu ekibubu baakijjewa bwayiise ne bakireeta ne bakireeta n'olwo lusale agamba atya omukyala namba Fatuma we bali kwekanya we bali kukwasaganya nsonga we bali kukuuma bantu baffe we bali kulabirira bato mwana ate oli watabbu nnyo kakati ekibubu bakyakirimbalimba naye kakati munange njaga tubeera abantu abakulu bw'otunula mu maaso gange olaba ate ki tunula bulungi nze munaye saagala bintu ebyo saagala tugende twale endagala nze kubanga munange oliba mutabani wange kati wulira gwe watuze eggundi olina entobo enzaala gwe anti kati newemba sikuzaalira nedda onayogera asonga anti kakati goloza olina emyaka emeka sikusinga obukulu anti munaye kyo nkimanyi kati ate oba okitegedde kati kiki amaleka aba ate mutabani oba mutabani we nawe oba wange ye nnyindo ndaalo bamuleese ndi maama wo amuyonyooko ayogera dda nnyo nnyo eri emabega yeepimamu kiki kyusa ekintu ekyo nawulira munaye taata we agamba busimanyi mbw ate muganda oli alina olugambo wanange nga ola ekitumbwe tusale endagala tugende naawe ate kakati kiki katono akaki katono bwe kati nze munaye ndeka ebyo byo nyonyogera nze ndeka mama busere tebukugira ne bakubuuza gy'obujje leka bannange njamugamba nva mu ndagala kikijjo kumbe bannange obadde kikaabu bambi afukamidde adungu efukamiza leka nkwate ate mama lindako nsooke nezibeere ne wano kakati nze mbadde ngamba gira tunoonya endagala endala tugenda beera wano n'amuyingiza akasaka kumbe waliwo abaana b'okukyala bayitaayita mala okugenda noonye ku matugunda n'awulira abakuba obwama lindako alina kye yalaba nga kifumba mutuku mu kasaka gwe mukulu lwaki otuula nnyo ku luggi lwange kiki oyakugalawo nga nnyingira tuula lwaki obabuukana nkyakubuuza osituka ntudde munange alazeewamu abadde awo kumbe maama mukayisi yalaba ne yeerolera emisana buno maama akabuno nedda kino zisobola kikuuma nga kyama yadduka misinde alabika agenze kusala ndagala kuba abadde awata mmere taata ayagala nnyo liri wayini ensonga lwaki esaati temuva ku kido kaakati yalina okwesalira endagala nga mwe abaana be wemuli male kubaluyo oyiga okwogera obulungi akutewa genda wali ku miti giri egyaffe nono ate olina okoma nono effene omwenge kakasa nti oddaano wena ffene oba omugjawa gwamanyi genda olete ffene saga akuwowoganira awo taata ayoyezza ogera butono ng'ajogera ate saagala kwogera byesiwulira maama mwe mukimanyi akyali mugole njagala atandika okuyoya kumbe kano kajja misinde ne kajja emisinde gwe mpaata eri kiki gwe nawe ajasenyerera wano eri adu ebiki adungu mpata asooka n'awulira ng'oluuto lw'eggunda eri bannange saagala mbabadde bwe bati
kano kasita okamanyi kano akati bannange njogera lulimi ki ogwanga ono mugole nyini guwakaleta gwe weesirikire ye lindako nkwa ayayayayaya aleeta ki tatandikira kunze najja yasoka najja okyakola kyawo yasoka najinja erikola ki ejjinja eriwagala najjayo embazi ye ebadde ekyali mpya naye abaana badde bagyonoona nnyo lindako baagala embese n'asooka ki n'agisosa ku mashini saagala kutema muntu ng'okugulu kulaalira ajja kumendegera ladies and gentlemen ajja kumendegera teriwo bagenda kumuŋŋaana tewali lindako tebunayo ngenda kufa n'omuntu I'm going to die with somebody today wallahi agoberera olanya babaziika babiri in fact n'asooka n'agiwagala ajja kumpulira bw'omusanga ayonzooza agenda mu manda awagalira mutabani we ebiki sinabana yindako kino kyekyasooka nga bwomanyi osooka n'osindikayo munno mubaifule mbu obadde weka munnange dadi yindako tanajja tewali it gives me some time tukwongera okushapeninga ye amazinga yindako najja wagale oli amubuuze waayo ogatansote mamada ndeka gwegenda ofumbe emmere ndeka kiki bannange mwami kiki nga tobeerangako bwotyo wandibadde ogenda n'ogira emmere kubanga sagala sanditandikire tayagala kimalayo omukutu ogumu gukola ki jangu kumanina jangu kwa kino omukutu ogumu abadde ajja ayimba ng'ayagala kuduulira taata we jangu yimirira nkulage gwe kyana gwe yamisaawo mu mimwanyi yimirira nkulage yimirira aganyabo onyinnyonnyole kulira kikumi nangaye mugafaizo zimpaata Joseph Bera izikabuno yimirira ogwanda gwe yimirira gulabe oyinza otya okunkwata muliso bwotyo bannange tata nabwe kibadde just jangu oŋŋambe gulabe sikukuba olula ate sikwata Musimeta Agnes Teira da Queen webale kulaba ndabira abamasaba mwenna Aneti Princess Sylvia na oli mulabi mulungi Semakula Bera Nani Taiga ne Mary Valley webale kwekanya mugamba mutya mwenna wosinzira okubeera nga mwekanya namba Fatuma assalamu alaikum na mwenna bannange nga mulaba sinema zino nyongero bagamba ntine ekintu ky'okulaba ekina Uganda ky'ekintu ekyasinze okubeera nga kiyinza otuusa like ensi yaffe ku ntiko mwebale kulaba era temujjanga ogwo nagamba buli olaba ekina Uganda subscribingawo buli wokiraba subscribinga n'akalango bw'okasanga amasikati ga firimu ekyo sagala nnyo kifuula luyimba kuba mukimanyi mba saagala okabuuke saagala obeere ng'okabuuka otherwise mwebale kulaba abankumira takumira ssente mweraba Yes, alright. Yes, okay. Natera okuva mu King Visual Production. Ono bamuliddewo. Gabagamba aba 12 Stars Universal Pictures bakuleetedde kana ak'omulembe. Bamuliddewo omwana ow'obuwala ne bamukaliga ku byayi aziri emiguwa. Kali best on true events. Bakayita batya? Bakayita silent mission. Tagenda kubaka kutuusibwako mu bwangu ddala omwaka guno gwennyini omwana ow'obuwala nga tayogera ng'alina ekizibu ekyokubeera nga tawulira nga banne bamugamba oli kikolimo gye tuli agamba lwaki abaganda bange sibanjagala maama amugamba kimu tofaayo kimu kigenda kubeera fayini omuwala nga tayogera nga n'okuwulira tawulira ye muwala gwe twolekedde mu kasinema kano
bagenda kuba bakayita silent mission era nga kagenda kuba kakutuusibwako mu bwangu ddala kugambye omwaka guno gwennyini. Kati omulundi guno kyenjagala okusaba kiri ekintu kimu, genda bugenzi ku YouTube channel ku Facebook osachinge Facebook page gye bayita silent mission the movie, obeere nga ogifollowinga ogilaikinge, obeere nga ate osobola okubeera nga firimu etugituusa ku ntikko. Abazanyi baaba omulembe Faizo Mbirago, Mugaya Faizo Mpaata, Kafero Jude, Ntongo Fulo, bonna mu Kano. Onagamba mpulira batugoberera netimanyani, onagamba omwala atayogera nga n'okuwulira atawulira ayinza atya okubanga yabalinnya akagere asensinga okukamala. Nkukima oba mugezi vaayo Geoffrey King ye muwandiisi ate director waako. Ku mulundi guno njagala okwate bukwasa ekintu kimu, genda ku Facebook searchinga page bagita silent mission gwe jangu bamutadde mu gaali bamuliddewo ulira ebyuma gwe babikuba silent mission the movie. Genda ku Facebook searchinga page bagita silent mission the movie, gilaikinge like commenting ku Facebook posts eziriko nebisigadde ate obeere ng'osharinga like posts eziri mikwano gyo. Kali ku coming soon kekamu ku businema obulongoosemu bw'ogenda okufuna omwaka guno. Silent mission all the way from producer Mugaya Faizo. Kati ebyo nga bikyali awo waliwo ne Kano ak'omulembe ddala. Abamukumu abasinga obungi muze mukawulirako buwulizi wabula olwairo tukafuneko ko sample. Agambe nte productions batusizaako Kano akagenda okubeera akasufu ennyo kamala. Mwana muwala nga akwate kuba okuva ku ssomero ne bamukima ne bamulyawo. Agamba omusajja afubutuka gyesaatigira n'andyawo bambi. Omusajja yali rapist adunga atwala yampaka. Ano bakayita Soreya. Era nako kola ekintu kyekimu kyokoze ku kali. Genda ku Facebook ng'omaliriza okulayikinga channel Facebook page emanyiddwa nga Silent Mission the movie. Searchinga Kano era nako kalayikinge bakayita Soreya. Bakayita Soreya the movie. Kali ku Facebook genda osearchinge Facebook page emanyiddwa nga Soreya the movie. Obeere ng'osobola okekkaanya. Munafu agamba nti ku nsi kuno waliwo akaseera we tutuuka nga butotaga new beginning. Ono yagifuna mune namugamba munage sijja kulimba kuyagala. Geoffrey King ye producer ate era ye director wa Kano bakayita Soreya. Soreya mwana muwala yembeere mutamide agamba yegwe yakwate kubononda epinga nga nakwesiga musiru gwe badange nga nakwesiga. Oyinza otya okunkola ekintu ekyo? Oyinza otya kiki ky'oyinza okukola ku nsi kuno singa okizibula nti omuntu gw'oyagala era gwe wafumbirwa ye muntu eyakurepinga mu buto. Soreya the movie. Kola ekintu kyekimu ku Facebook era likinga page eyo bagita Soreya the movie. About you, my love. Yes. Dalton. Ne Kano Name. bakayita You're my everything. One moment to live. Telling you that because kekamu ku businema era obulongooseemu. Ndoza print ogiraba, quality ogiraba, sound yoyo. Mwana muwala ng'ayinamu engeri y'obuzibu n'omubiri gwe oba n'obulamu bwe. Ngakavudde mbanafu abajje Ara Film Studios nga begattidde wamu n'aba Geoffrey King Visuals. Kano bagenda kuba bakakusunsulira bakakutuuseeko mu bwangu ddala. Omusawo ng'amugamba weetaaga surgery nga cancer cells tezinaba kubeera nga ziri awo ebitundu byonna ebiriraanyeewo awo. Nga baga director yakubolera kali akayitibwa without a walking stick yaleese ne Kano ku mulundi guno. Mukazi watunga obulamu bugaanye yakwate kubona akomawo mu kyalo abadde mu masannyalaze muzi SC katali ku butidooba nga bagamba amawulire agakyasinze okubeera ag'ennaku ge mawulire g'osobola okufuna okuva eri omwagalwawo ng'akugamu n'ensigazaawo ennaku ntono ku nsi kuno. Mukazi watu takyasobola kubeera stable buli w'abeera akola pusinga. Bagamba nga tewakyali ssuubi lyakuwona yasigazaako ababukaabi maziga bambi. Njagala olabe agamba akayimba kagamba nkimanyi essaawa ey'okugenda naye sigenda kugamba goodbye kubanga ndabika siri wakufa essaawa eno. Kirinkya olaba naye akaaba ngala maama munanga amagulu takyasobola kuyimirira. Njagala olabe Kano bakayita one moment to live. Nako kola ekintu kyekimu genda ku Facebook likinga Facebook page gye bayita one moment to live the movie. Bumalo gigwako gifollowing
likinga posts eziriko era zisharinge omalo inviting ne bachalibo ku page eyo nabo bagirayikinge. One moment to live, a movie to watch. Kintu tuberenga tukitwala ku level ndala. Kakati waliwo ali kukafanga we tutandikidde. Azini we tutandikidde nchokana nga mpeza bu message. Mpeza bu message obunyuma. Ngali wano, ngali ku message ngatamanyi waliwo yalandinga okuva mu bwengula ani wange kirincha wafo wabulijo mama mia banange avudde wa yono avudde wa King VJ, the voice of the people. Agenda kutusako kano nasoka asituka nagewuka kirincha lera avude mu bwengula nasinzira modro weti alo ne yeriawo kano bakata super kid mama mia ke kamu ku businema bugenda kutusibwako ku channel eno yenyini we tuogerera just job okola kiri ekintu kimu boti kona ku kigalo olikinge o subscribing ne ku kade ofune notification just in case we tugiretera nenga tewerabira kubeera ngate munango following pages zenkugambye ziri ku Facebook nobera ngate munange nga film ezo tuzi promotinga bomala okulikinga page eyo inviting ne bachalibo nabo bagende bagilikinge ekintu kiberenga kituka ku level endala anti King VJ ku 0701 nera 01 0991 mukama abankumire mbawaddeko ne motako kukota buliro ku filimu ezo mugenderawo genderawo